Inside Story Uganda, real source of political updates. Nze saba Kristo Kyagulanyi oweka kola nze jumpereza. Nze Yusufu wano enasana nabeerako mu Europe nekye nalaba ensi zaabwe omukulembeze dictator nga Putin banasi barasha 5-10 bamwagala newunja ku Africa ate yo ba dictator 5-10 ate Africa baba tebaagala nesewo kirowoozo n'abatula bakukere TV bakikoberere ono agambye amwakama Berard from Namisindwa on honorable Gesa's questions. NRM will get last group plus some of second group. Honorable Mavike belongs to second group because the last time is that political parties taxes a person can use it to reach somewhere in Uganda. NRM will get 75%, no will get 21%. Why take it research? Agambye alete kye nayogerako luli abaga nti ebina by'obufuzi wano abantu babikozesa ng'emmotoka ez'olukale nti aiva ku stage eno emutuusa ku stage eri. Bokenya chairman wa DF mu Kawempe no mwami Egesa ndaba nga ayagala okwefuula Katonda oba omulagu nti abalina president candidate bakuyola buyozi ba MPs bangi ndabira MP wange Mabike munebalize n'ebintu byakola amunakyalo Kawempe yati okunteekako omuntu nakuleka tetwatya buti nalukola oli wa DP oli wa mawo twakusonyiwa munakyalo amukayire from Uganda oyo mwami wa DP alekeraawo kwesibako because Ismail first time tuyambu twalonda Kyagulanyi because of DP influence. This time Kyagulanyi is going to win Busoga nga tekuli DP influence kyakugambye. Mukulu Mutenyo ompereza message nesigiraba mbikula entegeeza nti kwerinjiraba neyo sigiraba. Tadeo muyimba wano mu Jomai Katole nsiba nti n'okutosobola kuweza abaka 5-7 kubanga balemeddwa okunyweza we baawangula Igibusiro East Mitiana n'awala wonna nakyalo nkulamusizza webale kunnamusa Serugo okusinziira ku campaign nga bwe zigize nzigobeera Museveni ajja kuwangula ebitundu 5-7 ku buli 10 akyatuseera muli codinge ndi mukatuliki ndiwe madudu producer wange ali wano kizitabiri kodi katulinda akaluka gwe tubizeeko nze Umaru Wakiso nebaza mukulu Mpuuga ku faaza we Masaka nze akyongeramu amaanyi gavumenti ekendeze okwata abantu Makulu Kavuma mpereza mezi Makulu Kavuma nze nomba kuba muwi w'amagezi wa NRM nalisabye candidate Museveni Buganda ajesonyire ddala kuba sisuubira muntu yenna mu Buganda ayinza kukombya NRM kalulu ate father yawa amagezi mu muzikiti Makulu Kavuma talina makulu. Makulu Kavuma agamba bulijjo nti president we Kyagulanyi ali kakati naye kintu kyakugamba kirabwako ati naye ye father alina protecting interest za Kerezia naso ate kuwa magezi ayagadde akubuulira ekyo kyennyini nga bwe Makulu Kavuma kwebaziza ohaji weebale omukulu ali mu kanisa n'omuziki awadde bawa amagezi nti Makulu Kavuma amagezi gakuwadde weesonyiwa ebintu bweza kakati omulala yagambye ojja kufuna 5-7 ku buli 10 amuwaayiriza kakati yabadde asoomooza nnalukola yennyini takirootangako tagugumukangako nti NRM erina gyeraga wangi nennalukoola akimanyi manyi mukyamufu mugole naye yini talootangako nti President Museveni tagenda kuwangula kalulu kano kajja
era mbadde mwogera oli mu birooto ababala ebyobufuzi byawana mbawulidde mwenna kigambo bakita kanjireko ne galubindi razzmatazz ebyobufuzi ebiri awo confusing, colorful, gaude display, inflated kugamba muli awo mubala ebyobufuzi bwebitebwe bitambula wano era bwebwogedde byonna omutima negunzikakana nga ati President Museveni ayinza n'okweyongera emyaka enaleeta era yes lwaki ebintu President Museveni bwatunuulira Uganda mwemugitunulira mu buwayimbwe azimba Uganda eyawamu service based economy, security, stability mu Luganda oyinza okubiddamu amangu ago security and peace, economy, ensi mu byenfuna eri bulungi bya security biri bulungi abantu bafunye obuweereza President Museveni ebyo oba bebusoga oba beggulu oba in fact gyayise yonna mu bukakkamu tawoggana takka nnyo wansi ayogera mu ddoboozi lyerimu ebigambo byebimu n'abiza ku lediyo n'abiza ku lwali service delivery enguudo amazzi munira genkanawa ebyo buli mulowooza abirina ku bwongo bwe mabega katanalonda tanagenda mwezi razzmatazz ebivulu sagwa masannyalaze ebyo bwe buwaayiro obuli waggulu ennyo ku bwongo bw'abantu faaza agambye atya gundi agambye atya kakati abebudingiya bagamba ki abwebwamba bagamba ki ebyo byebi naye biri byebisooka ku obulangata ku bwongo bw'omuntu nga tannaba kulonda asooka n'atunulira bino wammanga weebiri ebisooka obulangata ku bulangata ku mutwe ku bwongo tomanyi mutabani wa profesa omuntu ali ekisolo ng'alaba buli lunaku waliwo abadduka ne bayingira buli lunaku waliwo abasiba engugu ebibusookera ku mutwe gwe security weeri wano emmere weeri nina kyenyingiza omuntu ali ekisolo n'alumu ebijanjaalo ab'ekampala ne babikima n'akima obutungulu ne babukima n'alimu obumonde ne babukima ne bamusasula tewali cooperative tewali kiki obwongo bw'omuntu awo busookera kakati bino ebyammwe ebyamasappe ebyokulabisa tulindeyo akavulu awo tukoleyo infact nalukoola omugamba wano olunaku nti amagye bwe gakuba abantu gamuwa akalulu razzmatazz bwe basuka abantu n'akaaba namunsise munjagazaki kati awo akalulu n'afuna naye akawayiro kateekawo agamba naye funa owuwo bamukube tekitandikidde ku ye tekitandikidde ku gundi ono ne ku Bobi Wine nga gye kyaliwo naye naalinga omanyi kiyakujerengerera alinga agamba nti omutwe najja nagwo nga si mugagga gwa birowoozo twalina kuteekawo kameeza nalukoola n'ayogera oyogedde ensirisi akatiraba okumanya yali ku razzmatazz abalunzi abaziemu ennaku zino amaze nakulinda principal we najja emirandira wansi tagirina. What do you talk about? Omukulembeze anawangala mu kifo asooka kulaba biki ebikwata ku bantu. President Museveni byasooka okusoma. Kankulage President Museveni byakola okukwata amambuka ago gonna tiyagenda nanyumya bunyumya mbosi kivudde mu kuyiwa musaayi nga kununula kitundu ekyo kuba kibadde mu buwanvu konya akitamuliddemu akigulubiddemu emyaka 15 West Nile teeso si byawano abakalungi bagamba ki abakristaayo bagamba ki senga byali abala senga yagenda dda senga taliiwo akati mukama wammwe ate abawa amagezi
mukulu Bobi Wine bamabike batandika na Simwogerere ne badda ku Besigye ne badda ku Sebaana beba mune kati bali ku Bobi Wine nagalukola ate nalukola tebamuwanguzangako nalukola ate nalukola yaba wammawo nalukola tosobola kuwanguza presidenti wa Uganda tetugenda ku Buganda in fact nzabogera ku president anawangula Buganda that is childish ne bamufunako 50% ne bamufunako 40% nenga akutte Uganda yawamu kati mwabanyivu mutagala butagazi ngoli bwaga nti buli campaign erika kitambuza abanyivu batambula batya bibo bali ku Bobi Wine naye ng'omusingi oguzimba Uganda twagala butale kibuulira abantu nti ne bwoli Wakalo ne bwoli Makawo ajja kutunda ne Kenya agenda olina ddemu amaanyi emmwanyi tebagirimye Buganda yokka nze naliko ne mukadde waffe Kibingi taata yatandika okutambuza emmwanyi okugenda eggulu mu 84 okugezesa emmwanyi ebala eggulu kati bagisaba naye nga bategedde nti emerayo yatandika ebinazi mu 74 kati ne Buvumu ekaayanira binazi Kalangala waliwo ebinazi ekireeta ssente mu nsawo y'omuntu oye nopo oye balina akakonde mukama mutya ako tekasobola kutwala muntu ku bukulembeze no akonda agamba kati balina akakonde kaabwe kakube kakuume kati that is the most dangerous one ekitiibwa nkuweku information omwana atalabanga ku mugaati asobola okuguloota abo abagulengeddeko tagulabangako ye akeera n'alya muwogo oba n'alya lumonde ku makya gwanyira mu kyayi tasobola kuleeta mugaati kati Nuupu atabeerangako mu buyinza talina resources zakugaba kyalina okukola ye lazima kirooto akasembayo kamu kakati kyebaguluminga is a mob zigumbe polling stations zigumbaawo ogwaggwa nze mbalinako experiment baginkolako ogwaggwa bagula obutabo bwa vota obululu obutali butiikinge babugula nnyo abanuupu babugula nnyo ne president Museveni wadabye leero nti Nuupu yabbaka mubendi nze nkugambye nkirinako ate bambala okubuzibwa ne bambuuza owaye obadde tuyiwa obululu mu bokisi ng'oli luddawo bo bennyini kazi waliwo esimbyewo nga kiwedde ne bagamba sebo wali luddawa akati ekyo kyebaagala okuguluminga nti mugende nga mobu mubeere awali akabokisi bwe muba temuwangula wakiri okukasamba that is what they are planning kuba kati ogamba mob group ekyalo kyonna ebyalo kagambe eggombolola eyimirire awali obululu awali polling station 6 bayimirire nabweru bayimirire mu kibwa bayimirire awo I mean figure numbers don't fight. Okay, come on. Akati bwowebaza okumala nti gundi yawangudde wano. So what happens next? Era omu yatugamba fe Museveni atulemesa gugoba. Kati bakopererere Tanzania. Nti ku lunaku lw'okulonda mukolewo awo akeegugungo okulonda kuyibwe. Sebo otega kalaba otezebona nebwenkoma ono hajirwalira webuyikwe agambe ono mabike webale kusajja kula osajja kudde si mu myaka gyokka naye ne mu byobufuzi akalu kabibalo ebibuga biri nnyo ku ludda oluvuganya songa ebibuga bitono nnyo ku Uganda yonna
kagirwalira badatuka mpaka botola bukulu mabike nze salon kagwa emasajja agambye mukulu kulamusizza nnyo n'abakulu abo mwamyegesa aleme kuwabya abantu nti Kyagulanyi tatuukanye kuba ne Katikkiro Charles Peter Mayiga akirabye ate eggwanga limukkirizaamu nga bwe yalabaani akiwulidde kwali kumpewo Katikkiro ani gwe yalaba n'awangula obwa pulezidenti webale puroguramu abanoofu lwakwekaza naye butunuulira engeri gye beeyawuddemu ebifo byabwe bingi mu Buganda byagenze dda tebanate chance esobola kubifuna bebadde bakola enkola esobola basabe covid akomewo covid akole basabe covid akomewo yabalonda era yabalonda statement Makolo Kavuma gyayogedde nti Museveni yeesonyiwe Buganda nti NRM tesobola kuwangula bya kyama abantu bangi ddala bawagira nnyo NRM era bajja ggiwa akalulu David Kigozi asinzidde e Makindye Sebufu Jude Empererwe opposition abagamba Museveni akuvaayo obukulembeze bo nga tebaagala kulekera balala nabo ne babuvaako ogeza nga wekitiibwa Nambooze Mukono ye nga akyaliko nze ne protecting regeni zange oyo ageraageranya ebitageraageranyizika ageraageranya akamyu n'empologoma omukyala Nambooze labayo akantu kakutte okigeraageranya ne General Museveni kyakutte naye bw'oba tolina bwesigwa mu katono lwaki bakuwa ekinene anti labayo point ogirabye gyenkulaga anti basooka kugezesa ku katono ne bayibuli ekugamba nti anti gwe wasoose okuleeta ebya bayibuli wano nti abalina akatono ne batakakozesa bulungi kabagibwako emyaka ana ku bwa pulezidenti emyaka emeka ku bwa memba bwa palamenti nze sobola okukiziganya naawe nti oba memba wa palamenti si kikulu oba emyaka emeka gy'omalako bwa mu nsi zonna nalinga mu America tulaba wano ekyokulabirako ekya Joe Biden yajja kuba vice president ng'amaze okusavinga emyaka 36 nga seneta n'akola obwa vice president emyaka 8 awo n'ayingira 4 n'akola obwa president ekisanja kimu n'ayingira emyaka 8 ng'ali mu bukulembeze netuwa example ya Mike Baki yakola obwa MP emyaka 50 Moyi naye yali myaka 4 James Orengo myaka 3 nupya tukola gundi njagala okugoberera constitution etera okuteeka mu nkola ebisanja ebibiri egamba ebisanja abo bali mu kukyamukirira bajja kukijjawo bajja kukijjawo baali bakyamukiridde bajja constitution anti tenaba kuyisibwa si kyekyo webale programu nakyalo nze Kaloobe Aaron eyiganga mbukiza embuuliza omukulu Nalukoola nti akomawo ddi eyiganga waliyo kyojukira yajja wano nga bava mu kafuufu nakulaba lwayita mu bikajjo olutwali jjinja abudo ow'emajjanji busiya mukulu Sseruganda Mabike bamuwa data ku ssimu ku byatamanyi naye nsaba Katonda aluŋŋamye nnyo Nalukoola ne Zambali Bulasiyo naye batukolere assumption ennungi aŋŋamba nkyaze Zambali Bulasiyo ye twasoma omulimu gwe gumuli gwesi nyamukyaza mu programu bwana balina akaganya nemukunda Nalukoola bwana tusembayo omukulu akkiriza okujja boli waffe munaffe gye bagenda okuba akalulu ennansana kasito togiyita debate ajja thanks for the program abantu bangi baagala change naye bwe balaba Kyagulanyi ne opposition bye bakola nebyo boogera basalawo nti tewali alternative ne bamala galonda ayagala ki president ye Peter Wemukono gwoyagala ki naye yayalabako ku General Museveni we yajjira agambe nti ayagala obwa president webale nnyo yamulabako omukulu wali abadde ayogera nga ebintu byavunaana abanoopu ne president Museveni akabiina aka UPM bye baakolanga mu 8 baali mu Razmataz ng'olaba n'obugoye bwe baali bambala mu 8 yamulabako banna baali mu Razmataz kuba nabo baali tebakulabanga ku kagaati kye nakugenda omwana atalobanga ku kagaati tayinza kaloota
baite balina resources zebawa abantu UPC yalina resources Dani Luswa kiwanuka wano enakwadde Seruga nzikirira negesa emu ku fact egenda okukosa NUP engeri yakwatamu akamyofu mu butuufu bagwa nnyo olwesa aho twayitawo dda aho twayitawo dda nenje nalondera ebusiro East Busiro East si mukulu ya Segona ya mu Yeroyi oyo wa Segona ono Yeroyi woli avuganya Segona walokaga we monsonyi Max Makrupa always abera from side usingide saizi Segona gwakuze naye kate ya mulumbi kati nze ndi puliga ate weni UP oba ontegedde kakati NUP kati oli byaliko anoonya bunoonya fitina yabwe oyagala nkole ntya oyagala nkole ntya olinayo omumuno waliyo Samuel Muyizi ateesigye naye oteekwa okuba n'ensonga lwaki kiraya nti tokola ki tomutwala ng'akubuza okay Seruga ona pereza message mukulu mutenyo omumanyi mu DP amaze nejja njirabi wetukidde esooka kituufu ekyakyagulanya okubeera presidential candidate wa DP kyaliwo waliwo bamemba ba DP abaatuula ku taro cottages ne beeronda Segona nga Secretary General Bwanika Owewakiso nga national chairman abakulu abo kooti yabagoba mu musango gwa Rajabu Senkubuge versus DP olwavaawo bonna ne bakola DP block ne joins NUP DP block joins NUP Mao yabagwamu nga baagala kuwamba DP ne badduka ekyo kyekyabajja ne mu Democratic Party nalukola nga yeri advisor anjulira Kennedy Mutenyo nabereza message ebyagamba awo Seruga nkubuulira awo nga nalukola tasalikako musali nalukola agamba abantu bano baje batukulika ekibiina wamona bano webakolera ebintu byabwe byonna nze nalina karanka katonoeri kawempe nogamba naye nalukola okakasa nalinamu nze njagenda eggulu nagenda ne mu delegation conference eggulu ne bamuwa obwamisebo yekalani kati yatafuta amateeka ekifula nnenge gera bwatafuta legal advisor finally we kuwandika endagaano eya Mao ne Museveni endagaano yatwala eyo jja kugintipakirako paka naye ensi ekimanyi okyogera ddamu Mutenyo byagambye ono yawerekera paka ddamu Mutenyo byagambye okay mwami egesa wa opposition okusoza kunjogerayo naye buli ayagala Museveni tasobola mumma kalulu no matter the conduct of the police ekirala candidate bwawangula Buganda n'atokola bulungi ebweru wa Buganda tasobola kuwangula ba president simanyi oba mwami egesa akimanyeko nti NRM yayisaawo abaka 15 nga tebavuganyiziddwa ate NUP neremererwa okusimbawo abaka ebisukka 220. mubuuze lwaki Museveni teyagenda otuuke oba ekitugumu n'ayimirirawo n'alangirira nti mpambye gavumenti lwaki ekyo kweri kiraga masanyalaze gavumenti ng'olowooza lwaki asula atunula nga talina Buganda kiraga masanyalaze maanyi na buwanguzi eri Kyagulanyi nze musawo Kigozi Hussein ekayunga naye ate ebyayogedde bye nayogera wano luli akirabika yakasooka okumpulira muyiziwo si muyizi yasoma yayosa luli yasoma bwana Seruga mpaayo omukisa mbuulireko ku mukulu Owengeye muzzukulu wa Kasujja muzzukulu wa Nkali olaba General Museveni ekimu ku nsonga ze yawe zamutwala mu nsiko yagamba nti
Obote azibye amakubo gonna ge twandiyiseemu okukyusa gavumenti mu mirembe. Kogwe. Kaakati bino byolaba atuvunaana ng'awaana General Museveni nti nno alina ebirowoozo eby'abantu ekimu ku kukotoggera General Museveni kwakoledde Uganda kwe kulemesa abo abaagala entebe okuba nga basisinkana abantu mu ngeri y'okukola okwebuuza okubasisinkana omuntu ono ayagala obuyinza ategeere bulungi ebizibu byabwe mu buli katundu kuba ateeka emisanvu olaba ne mu kiseera ky'okukampeyininga tewali mirembe gisobozesa candidate kubanga asisinkana bulungi abantu kati bw'otandika okutunenya nga mmwe muzibikira buli kkubo eryandiyitiddwamu abakulembeze basisinkane abakulemberwa muba muli kitundu kukulemesa enkulaakulana ya Uganda. Nze ebimu ku bintu bye nayiga ku taata wange kitange yali ayagala nnyo poliisi ng'ali mu community policing. Olumu nga nkyali muto yakomawo eka n'atunyumiza nti Nobert Mao yabadde omwogezi ow'enjawulo ku mukolo gwa poliisi naye nga Nobert Mao yali ku luuyi olukola ki oluvuganya. By that time ng'olaba nti waliwo essuubi nti abali ku luuyi oluvuganya n'abali mu gavumenti basobola okubaako we batuuka ne batuula. Bwana Sserugga mu nkola ennungi ey'enzirukanya ya gavumenti UPDF esobola okukola conference yaayo nereeta beegesa nereeta bannalukoola ne bajja ne bakubaganya ebirowoozo ku ggwanga lyaffe nange ontaddemu opposition anti bwekulese kubanga oli musunsuzi waki mwansonga kugamba mukyo tengezaako okulaga nti bwe tuba tunaanyumirwa ensi eno n'abali ku luuyi oluvuganya basobola bulungi okwetaba n'abali muki nge Kenya babadde bakola devolution conference okuva mu 2015 Raila Odinga abadde nga y'omu ku boogezi abakulu abajja addressinga kuba ye yabaleeta devolution naye ng'ali mu oluvuganya naye ebyo byafa twalibadde tulinaana abantu baffe akalala kasemberayo ddala atuvunaanye ng'agamba nti tuli mu kuzimba abantu abagenda okubeera nga babangula emirembe naye obutambi butambula ng'abantu abatendekebwa mu poliisi bajje babeere ba constables enjiri ebaweebwa okufalaasira nti mulabe nga muzeeyi akola ki asigala nga yaliko ebikolwa ebyo tebituzimba omupoliisi alina okuba nga talina luuyi. Kati kankubuulireko kino olinga agamba nti poliisi etendekebwa amagye gyegali prison gyeri bajje balwanyisa nuupu bwekyo ogamba ffe tetumanyi gwe obutambi tobulaba sinnabulaba. Security must secure the vote. Tulinawo reefu bareefu abamu bakuba ebikonde bano ekibakubisa nabo bakimanyi nti babagamba muba mugenda mu lwale temukola mukululo temukola kanivo gye bakola kyekibalwanyisa n'abamanyi temulwanagana nabo inaalimu era simanyi nti temulwanagana nabo inaalimu era mutujje mu mbozi zammwe temulwanagana nabo inaalimu kamaliza kano nange mulwanagana na poliisi lwa kanivo zammwe era munamwe mukimanyi era mukifunamu police must secure the vote. Ensobi honorable gyakoze kwefuula mwogezi wa poliisi tukimanyi teweefula mwogezi wa poliisi ebyobufuzi mu nsi yonna bibeeramu procession tewabaawo omuntu alimba omunauganda nti procession tezibeera mu campaign ekyo tekiriyo ebyobufuzi naddala mu generation honorable ebyobufuzi naddala mu generation ebeera jamboree
razmatazi gogambye eri part of elections ebyobufuzi bibeeramu okusagambiza okuyimba nga bwe bayimba kembadde mmalayo nako olwaleero ow'amagye akulira amagye nga bwolaba Paulo Muwanga bwe yakola bwe yazze atulambike ku byokulonda bemujja Azizi Kasujja yawandikirako ab'amagye ne poliisi n'abagamba bave muki oyo refari yali akyalinamu ku mbavu naye bano be barefu be bakuba ne babawangulamu amannyo otugamba otyo otulambika otya nga gwe ow'amagye n'otugamba tuddeyo eka etteeka olimanyi etteeka ligamba nti sigala mita azaaga bw'oba oyagala bebimala okubeera bwebintu byonna naye ekibuzo kyaffe kitwazitandisa nakyo waliwo ekintu Honorable Mabike kye yayogedde ku nsonga eyo kinabadde njagala okuddamu yagambye babayise batya abageto abawejjere mu luzungu tufere tuyita bawejjere tubayita anti-Museveni sentiment ebaddewo eze shiftinga nti yali ku Dr. Semwogerere nedda ku Haji Sebagala nedda ku Dr. Kiza Besigye nedda ku Bobi Wine so kati yabadde akireeta nga agamba nti ku luno abawejjera abo bayinza okukyuka ne bawagira nti bambala t-shirt za yero kitegedde bambala t-shirt za yero obadde otegeeza ati yero obadde otegeeza ono asuffocatinga wagambye yero kyenvu simanyi waweyagala kuvuga naye njagala kujja nakuddamu at that level. Number one, factor ya ghetto yali nene nnyo mu kalwa kabudde abafuyi b'ebikondi factor eyo otujjidde mu kalulu kano ng'abantu abaali boogera olulimi olumyufu and it is very worrying kati boogera olulimi lwa yero abantu abaali boogera olulimi olwo naye ate ekirimu worrying kyekino mwenamwena kyemubadde mukayanirako kyekyamajje okwetaba directly mu kalulu ekyo fe mu DF ensonga emu lwaki tetwaleeta presidential candidate twagamba nti ffenna twali bali tukkiriza ne tupushinga abo abali mu buyinza okuteekawo ekigambo kye bayita reform okulongoosa mu ngeri gye tukwatamu ebyobululu mu Uganda nga mu bimu ebyali ebikulu nnyo kwe kulaba nga tukugira era nga tukifuula criminal omuntu yenna ayambadde uniform ey'amagye okwetaba mu byobufuzi. Mwali mugenda kiisa mu parliament? Yes, of course. Ebintu bingi ebiyise mu parliament. Ebbago lyammwe liriwa? Ebintu bingi ebiyise mu parliament. Omanyi yaleeta naye kiki kye yaleeta? Nena lukola wabaaki. Ebbago liriwa? talinga bamwali views munana ati yayoneka yayoneka tumulaba nyononeka nga kyanyanja mwali mugenda kuyisa awo n'abakati omusamba biru munana omukulembeze waffe yaziteeka ku floor ya parliament paka kati tezirabanga musana ojoziretereko serugga ekitegeeza nti Honorable Mpuga yali ayagala zijje in a bipartisan manner. Of course, yes. Bakole reforms. Yes. NRM ekole reforms ezijjawo advantages abakozesa. Jogamba mu NRM tewali bakulwa kiboko. Sese chikuwa wa kibinaki. Abadde mu kibinaki. Abo bali bameka. Bamuza muyekera. Banji. Wameka besiyekera. Including minister. Minister mulamba wa water. Yes, mionga wanamunigira. Amene minister Echeru nakalu yakavuddemu ne vice president yajali independent mwongere olaba biyitolo bali bagenda kuita byali bigenda kuita mu parliament nedda olaba ticket we serious byali bigenda kuita mu parliament. Yes, waliwo ebintu ebiyinza okuita mu parliament nga biyamba gwanga lyonna olaba sebunyo ogamba nti kyali kigenda kuita bisoboka nti NRM mu parliament yali egenda kugamba nti amagye ali mu uniform
bwe bamusanga nga baleeta rifoomu yaabwe bakyusa linnya lya electoral commission kunze leonarebo mabika ani ali akademikisalawo ekyo nze akugamba nti NRM tesobola kuyisa kintunawe agamba nti mu namba ekitwa kibo kyatebanze kisoboka nakubuuzaako tukyogera soboleke mukulu nalukoola naye ugamba koolwo nalaba abali mu bibiina leader of opposition n'owa gavumenti nga mukkirizibwa mu kugaana okutwala mu maaso etteeka lya mukulu mpuuga mwenna mwali wamu ekitegeeza NRM yali tejja kiwagira already kuba ye lead of opposition kati ate oli onaibo mabika atugamba nti baali basuubira kisobola okuyita ekitegeeza ye ali mu academic ali mu theory oli mu theory already ono akugambye nti leader of opposition already yagamba nti moderator nawe gesa kale sigwe moderator okizo msija kuambia ensonga esokati nze kulanga enzikiriza nti NRM yali badde ekkiriza okuleeta ennongosereza President Museveni leero bwabadde ewa ekakumiro akizeemu nti bano banalukola bamu obulu miliyoni meka 2 era nga ayagala biometric voter register ekyo kisooka ddala etaliiko tteeka ligikaka yes etaliiko tteeka right now ennongosereza lwaki tewamugamba n'aleeta ennongosereza bw'agyagala olaba ye yamulema alina majority sokowulire waliwo ebintu singa tupushinga singa oteekawo embeera gavumenti bayinza okuwuliriza nolwekyo wali tosobola kusuubira reforms nti ogenda kwogera bwogezi mu parliament zijje wali olina okuteekawo embeera mu parliament newabweru wa parliament ekikyakolebwa n'omulundi nakyalo eno gavumenti yabanamagye naibo mabika aleme kuwa abantu ekirowoozo nti basobola okukkiriza ekintu ekijja amagye mu byobufuzi. President Museveni wanaasiba abajjukiza buli lwe babeera nga abamunyenyaamu abagezaako kumurizoni ng'abagamba nze ndi Saabalwanyi nze mutabani wa Kaguta ndi Saabalwanyi kafulu wa violence nzikiriza nti yamagye naye amateeka ge gajja gali 10 musobola okukyusaamu 35 kati nga bano voota gundi ekyuma ekyo ekikebera ebyokulonda ekitaleko tteeka nalimu ne muli opposition muli mu government ebyuma ne bireetebwa ebigenda okukola ku byokulonda nga tebina tteeka libikulembera nga weesunga kulonda weesunga kulonda kyendowooza mwali bali mukoze etteeka eri in that line sali MP w'Emityana nali badde kyeteesa wadde kyalina emibulemi mwali badde muteesa temusobola kuba na kitunga tekiriko tteeka nali kati ebyuma bijja okuleeta ab'erituya olaba alina majority ate teyalireeta kati gwe nawe n'olemwa ate nga yakomplaininga gwomanyi ki kyetuyimirirako amaanyi g'abantu bwe kyolina ekyenjawulo olina majority mu opposition so kyoyogera nakyo bakibala nga tekikulu olaba emwanyi amataala ne gavaako embooko neevuga mwanyi ogamba buyinza tugenda kasembayo mu bintu bino omukulu kakati Uganda nga bwe nagambye omuntu omu nti embaga alisibwa ebufumbo lazima tazimujagala mwagala amasape olaki omusajja ampadde ekigambo oli kyerabidde nga kiryanga ekiri mu layini eyo jambori mwagala jambori oyo akakonde kano nowanika buuti ebyo byonna infact eyasinga obikola tubawulira wano webayimba nti NUP everywhere nga UPC UPC byonna tumanyi ezo narratives ezo naye si bwe bukulembeze kakati bwe munaakula ne mumanya nti bwe tuba twagala kalulu byebino wammanga bitwogerako abantu bajja bawo bukulembeze naye bwe twogerera wano tusaba bannayuganda bawe gavumenti eri esajja kudde tulonde tukiveemu tunyumya ku basajja bano be bakoze ne be bayiseemu nga kalulu kawedde naye
tukirize bannayuganda balonde emirembe egesa tumalirize ne Christmas ennungi nze nga nasoose mayendo zaenda sembayo naye okyusiza nze nziba nzijukiza abantu nti eno gavumenti ya bannamagye akalulu k'obwa pulezidenti kateekebwawo kubuddiisa abantu kalina emigaso egi ebiri ogusooka guli loko gwa wano omulala guli international nti omanyi byobufuzi byakiyaye mu nsi yonna si wano wokka byakifere byankiddemu ebyobufuzi ku international level era nabyo byakifere nti abantu mu international community nakyemalira asobola okutegeka akalulu mu nsi emu ne mufiiramu abantu nga 10 oba 5 4 oba 8 oba bameka ne bagamba nti oyo democratically elected leader nga akakutte namu ng'ensi yonna eraba nga bolabe Tanzania bakugamba nti bafudde ba 2,000 okitegera naye ate omuntu omulala n'atateekawo kalulu ye ne bakugamba nti oyo ki ng'abantu tebafudde so kwegamba olw'okuba nti omukulembeze aba ayagala okufuna legitimacy okumukkiriza mu kiraabu eyabali abaga nti anti olina okusooka okuba nga oyita mu kalulu ke kasengejja akakuleeta mu kiraabu eno ateekawo akalulu newe kaba nga kakimpatiira oba nga kamazima oba nga keerufu kateekebwawo ogwo gwe mugaso ogusooka so okuba nti akalulu ka bwenkanya si kikulu omukulembeze bw'aba nga asazeewo nti ze kyenjagala kyekiri akateekawo ekyokubiri omanyi bakugamba nti kapa bw'ogisibira mu nnyumba nga terina weddukira ate n'ogirumba eba esigazo gundi ekkubo limu yakukutta kakati ekyo tasobola kikola ateekawo embeera nti bano abatamwagala basobola okugamba nti entebe mu ntebe ne beewa essuubi eritaliiyo ne bakugamba nti ati ku luno ffe tugenda kukalonda tukakuume tukabanje tukalonde tukakuume tukabanje ekitegeeza onakyogerako ng'okiyize bamaze okukabba ekitegeeza bamaze okukabba ate bakabanje kakulemye okukuuma ekitegeeza ekyokukuuma kigaanye ate kati okabanja nga bamaze okukabba kati abo babawo essuubi eritaliiyo ng'omusajja akumawo ewaka nga teyakoze mu kibuga naye n'agamba nti Uncle John ono agala ajja kuyita wano atuweeyo emitwalo 2 naye obudde ne zibanga omukyala Uncle John takola ki tamulabako naye ng'essuubi weeriri so kati gwe mugaso gwa kalulu oguli loko abantu aba bulijjo babawo essuubi nti musobola okukyusa obukulembeze naye ng'oli akimanyi nti amagye ge gasalawo ani gwe bakola ki nze njagala okubuuza ekibuuzo kimu akakiiko k'ebyokulonda kasobola okulangirira ebivudde e Kampala mu byokulonda nga tekanasoma byekalamojja ekyo bwe kiba kisoboka Honorable Kyagulanyi ajja kulayira webale nnyo ssebo abantu bafa abalungi gye muli eyo iffe nga NUP tulina candidate ye Robert Kyagulanyi Ssentamu candidate waffe tumuleeta gye muli si lwakubanga ffe abakulembeze nti ffe abalina amaanyi wabula mmwe mugayina obuyinza bulina bantu era kyekiri mu article esooka eya ssemateeka okumanya mwe abalina obuyinza ne ssemateeka oyo agala ogimaamulako oba agimaamulako era yabawa mu obuyinza omuntu oyo okumukwatako mu munyoola omukono mutereeze mugizzeewo ebere nga yeefuga mmwe abalina okusalawo obudde bwe buno bano bawulira banenya omukulembeze wange naye tewali buyinza bwali bumuweereddwa obwa pulezidenti n'abutuulamu omukazi atafumbirwa ngo tebamuyita mugumba mumuwa obukulembeze ate ono owaffe munywevu nnyo n'okusinga ono owaabwe gwe boogerako weyajjira kuba owaabwe ate yali bubi nnyo naye owaffe ate ye waddala munywevu nabwe ekito Kyagulanyi ye mutuufu ow'okulonda
era amaanyi gaffe gali mu mmwe si mulala. Bano aboogera buli kaseera baba bakusongera bakulaga nti gwe bawadde akalolo okakuumye naye ffe tugamba gwe gwalina okukakolaki okakuuma obuvunaanyizibwa buliwo. Nkwegayiridde kola obuvunaanyizibwa obwo ensi yaffe esobole okutambula. Bino ebyogerwa byakutujja ku mulamwa oli akulagirawo nti ye amaanyi ge gali mu kubba okusinziira ku bigambo byakolaki byaba ayogera. Mwebale nnyo mwebale. Tumalirize Mukomabiiki. Webale programu njagala kwebaza bannange bano bonna olwa programu eno naye njagala kujjawo kiri omukulu w'egesa kyayogeddeko manye gavumenti y'abaserikale tonna kyoyinza kukola. Ani akugamba ebintu bingi tubikoze. Egesa ono alabika yali tagoberera. Twali wano mu UID nga tuli Makerere nga waliwo na article 269. Article 269 yali mu constitution ya Uganda. Numbers mu parliament zaalimu. Naye Semogere ne tiimu ye nafe abavubuka then twateekawo embeera eyasobozesa okukyusa eggwanga lino ne tulijja mu nkola ekibiina ekimu. Gitudde mu multi-party kati gwe tukola ki? Gwe twenyumirizaamu. Mwagikyusiza mu boxi? Of course no. Of course no. Naye nakino ekya boxi kyennyini kisoboka bwe tuba nga tuteeseteese bulungi. Era sikkiriza nti kubanga temulina numbers mu parliament, temulina oli tayagala, tewali kiyinza kukolebwa. Waakiri Besigye yagezaako. For example, twalina wano kaweefube wa Citizens Compact. Yava mu Citizens Compact. Ebiteeso kumpi kati omuli ebiteeso nga 12 biki ebirina okukolebwa ebyokulonda bya Uganda bikole ki? Bitereere. Ensi yabimanya. Nolwekyo tosobola kuzinga buzinzi mikono n'ogamba yono manyi tekisoboka omanye n'omunnamagye tewali no. Ffe nnyini ffe tulina okwekemba ne tuteekawo embeera eyinza okusobozesa enkyukakyuka ze twagala. So si kujanga ku TV nga nalukoola wowe mama nyabo batuse wowe mama wamma kasitojja mu parliament kasitojja mu parliament ogenda kuwona okumenya wowe mama nalukoola kasitojja mu parliament mama mfudde lamentation nakubala ali na bwana oyize wabike ondakidde bulungi n'ogedde oyambadde ddala ennyambala ya mukulu kibirige ya Kabanda. Ffe tulina ebirowoozo byaffe yadde bano bandikayo ne bafuuka bacapitalisiti naye zekyali. Webale nnyo wekitiibwa kujja mu programu. Mbadde njala kusaba ka message kiwajeewa mukyala maama Nabbanja. Mu butuufu lwali Nabbanja musanyufu nnyo kuba sitole bajje bulungi naddala twabaza ababukedde babadde ku kiggwa kwennyini ne bajjayo sitole eyi bulungi nnyo. Abantu bamuyambye ne bajjira ddala mu bungi ne balya ne banywa ne basanyuka. So omuggundu ogwo atusabye nti ne Buganda tugu yensi ne muzijanga weze zirisa abantu mutwali yekolamu omulimu.